kumira ku BBS Telefina wasuzote wasibyotya kusinzira mu kitundu gyosinzira okulaba omukutu guno Joseph Seruwoza gegange kitundu ekisoose ne kikuvugirwa omukulu Arafat Musoke nga kusigira ekifaananyi bakandidate bagenda kutambulira wa olunaku lwaleero era n'ebintu nga bigenda okubeera mu lunaku lwerumu luno twabategeeza nti tugenda kutunuulira gaamu mu ntebe y'obwa president mu mawanga ga Africa nga tugeraageranya oba olyawo ebizze bibeerawo mu kulonda okuwerako mu mawanga ga Africa nga tugenza okutuuka olunaku lwaleero Uganda wetunatukira mu mwezi gugenda kubeera gwa January omwaka guno bannayuganda bajja kubeera bakkira obukonge okulonda ani gwe baagala okubatwala mu maaso mu kisanja ekijja ate mu Tanzania kalulu kakubiddwa nga mukulu Arafat wakunyonnyodde bannansi mu ggwanga lye bataddewo n'eŋŋombo Suluhu versus Hassan naye nga muntu y'omu kino nno kyavudde ku mbeera ey'okubeera nti ng'omu kandidate gwe baali basuubira okubeera nti agenda kukwatira ekibiina kya Chadema omukulu Tundu Lissu okubeera nti ate y'omu ku bakugirwa oluvannyuma lw'okumuggulako emisango gy'okulya mu nsi olukwe era tujjukira ebyali omwezi ogwokuna okubeera nti omukulu ono akugirwa ate nga n'abalala betuyinza okugamba nti oba oliawo bandibadde bampagirwaga mu nteekateeka ey'okuwakanya oba okuvuganya omukulembeze ali mu buyinza Suluhu Hassan nabo okubeera nti balemeseddwa so abamu ku bantu betuyinza okugamba nti bavuddeyo okuvuganya Suluhu Hassan betuyinza okugamba nti b'oludda oluvuganya naye abali ku mutendero ogwa wansi era abamu ku babirengerere wala bagamba nti Suluhu Hassan alindiridde kulayira tujjukira ebyali mu ggwanga erya Cameroon wamu n'amawanga amalala ng'aloza ku ntebe y'obukulembeze w'eggwanga ateekawo embeera yonna okulaba nti akugira ab'oludda oluvuganya kubeera nti tebabaako mitendera gye batuukako migundiivu oba oliawo kumusigukulula mu studio tulina omubaka Patrick Nsamba ono nno ava mu bitundu by'e Kasanda byakikira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ate wetutuuka ku mutendera gwa Africa y'omu ku babaka abakiika mu Paalamenti ya Africa emanyiddwa nga Pan African Parliament bwe tugenda okutambula naye olunaku lwaleero nga tusuubira mu dakiika no tujja kuba twegattibwako ambasada James Kinobe munamagye yaganyuka naye Honorable Nsabye osooka obuuze ku bantu olwedda bakulindiridde Terowooza neyanza nnyo neyanzeege webale kumpa mukisa gujjako ku BBS ku makya ga leero kantwale omukisa guno okulamusa ennyo bannayuganda mwenna abawangaalira mu nsi eno n'abawangaalira ebweru waayo era n'okubawa essuubi nti ensi eno nga n'ensi endala bwe ziri essuubi liri mu kubanga bannayuganda bangi beenyigira mu byobufuzi ebyobufuzi bye bisalawo ku nsonga zonna waliwo bannaffe abataagala byeyingizaamu naddala bannaddiini bagamba ebyobufuzi mbireke naye nga yali munnabyabufuzi eyagamba teri kusaba wiiki eno oba mwaka mulamba terigenda mu kyaki oba teri kukuŋŋaanawo nga tusaba abasuubuzi gye bali eyo abagamba nti ebyobufuzi tebitukwatako ebyobufuzi mbireke ebbali naye nga emisolo egibabinikibwa n'ebiki bye munaasuula ne bye mutaasuubule era munnabyabufuzi yabikola ki yabisalawo so kiri eri buli munnayuganda okulaba nti ebiseera by'obufuzi nga bituuse buli omu ofuna enneenyigira gy'obyenyigiramu no making sure nti okola contribution yo no making sure nti obaako kyokola okulaba nga tutambuza n'ebyobufuzi ebituufu buli lwe munaasigala nga mwekwese ne mugaana okuparticipatinga mu byobufuzi muba muberekedde abantu abatagwanidde kubibeeramu be baba babibeeramu ate nga mmwe bebikwatako ensonga enkulu kwe zitambulira ate mmwe abaali badde basalirawo eggwanga n'okugamba bannabyabufuzi nti atutambuze buti ensi eno ate nga mubitadde ebbali nga mubitidde sebo neyanza nnyo neyanzeego okay doza tutandikirewo butereevu kuba nakadde ndaba katulidde empinga eddakiika zizo zigenderedde we tuba tutunuulidde kiki ekiviirako abakulembeze ku mutendera gwa Africa kuba mu mawanga mangi walabye ekyabadde Tanzania okwekobaana gavumenti eri mu buyinza oba omukulembeze ali mu buyinza avuganya walabye ebyabadde Cameroon n'ebirala oba oliawo biri mu mawanga ga Africa mu kulonda okuzze kubeerawo kiki ekiviirako abakulembeze oba oliawo okuteekawo eryanyi erisukidde mu kukugira ab'oludda obuvuganya kakati
waliwo examples ennungi newankubadde embizi ezisinga obungi mu Africa. Ab'e Zambia bagenze mu bululu emirundi mingi ne bakyusa obukulembeze. Botswana ebiseera ebyo bakyusa obukulembeze opposition n'awangula. Malawi wabaddeyo akalulwera era current president incumbent akalulu ne kamukuba era n'awaayo obukulembeze. Malawi kyali, Botswana kyaliyo ne Zambia kyakola ki kyaliyo. Ghana kibaddewo emirundi mingi nga omuntu ajja abantu bannansi gwe balonze nga yatwala obuki bukulembeze. Nene ku muliraano wano e Kenya babadde mu kalulu ne tulaba nga waliwo bits of freedoms ezibaddewo kwegamba waliwo ebyokulabirako bingi ebirungi. South Africa bayinza okuba nga bakyali ku kibiina kimu naye at least basobodde okubeera nga bakyusa obukulembeze wano ne wali. Era ne gavumenti eriyo olwaleero yakintabuli. Lwaki? Nti gavumenti eriko yalemererwa okufuna ultimate majority etwala. Kakati waliwo dictatorial tendencies nyingi eziri mu Africa nga abantu abakulembera ensi ezo tebawa kitiibwa abantu baabwe, nga bakozesa institution za gavumenti okwefunira bo bye baagala. Kakati eyo governance problem weeri mu Africa tukirabye. By the way nerabidde n'okugambako ku Senegal. Senegal nayo ya taking a step ne taking they leaped forward ne bakyusa incumbent president omuvubuka omuto n'akola ki n'akwata n'awangula faye kati yaliyo. Kakati waliwo dictatorial tendencies mu nsi nnyingi era ze tusobola okwogerako nga abakulembeze bo bwe batuuka mu kalulu tebategekera kalulu kawa kitiibwa abantu baabwe, bategeka akalulu nga bo bakkawangula. Tosobola kukeera nkya n'ogamba nti oteeseteese naye nga byoteekateeka byonna biyamba ggwe kuwangula n'olowooza nti ensi ogiwa ekitiibwa. So ensi ezo zirimu a lot of impunity. Kati nga Cameroon yemu kuzo, Uganda yemu kuzo, Tanzania yemu kuzo n'amawanga amalala akalulu gye kateekebwateekebwa nga si kubanga akalulu kaali badde kajja ng'ekigendererwa kyako kuwa mukisa bannansi kulonda mukulembeze gwe baagala abakulembere. Akalulu kaali badde tekategekebwa kulaba nga Seruwooza awangula. Buli lw'okateekateeka ng'oteekateeka Seruwooza awangule abantu oba obaggyemu ekitiibwa. Era institution z'ensi ezo amawanga ago bw'ogenda ogatunuulira n'ogeetegereza ebiseera ebisinga gatambula ku mbeera nga tewabeerawo accountability eri bantu. Abantu tebafaayo nnyo oba abantu bakulaakulanye oba abantu baabwe balina emirimu. Problem yabbo kubeerawo. Problem yabbo kubeera nga ebyobugagga byabwe biprotectingiddwa. Wano owulira nga bagamba protecting gains naye bategeeza bya bugagga byabwe balina obiprotectinga. So kati ensi ezo weeziri. Unfortunately the option mu bannansi abo option ebeerawo yakugamba nti ate tugende tulwanagane nabo n'emmundu naye it's not the best option ebiseera ebisinga. Kyova olaba nti abantu basawo ne bagamba armed struggle nungi naye ate ereka essa abantu. Armed struggle yali badde tutwala ne tujjako mwami Museveni oba n'ab'e Cameroon ne bagamba bia basobola omujjako through an armed struggle. Naye oyinza okwesanga be beetunula bagamba ate armed struggle eno eyinza otuleetera ate dictator asinga ono neetatuwa kituufu kye tukola ki kye twagala. So njagadde okutandika n'okugamba nti waliwo ensi ezitambudde democratically Mauritius n'awalala. Kati Mauritius ebyabaddeyo gavumenti yonna bagiye bonna ababaddeko bonna ne baleeta abantu baki bapya ate era ensi eri mu kutambula. Naye wane Uganda, Tanzania, Rwanda n'awalala nsi nnyingi ezimanyiddwako nga bo abantu abazikulembera ensi tabajyataaganye eripinge forward tebaagala nyekulaakulane mu bya demokrasi nga bo baagala kusigalawo
oba mulamu kugamba nga ye tafaayo agamba nze ndi wano paka lwendifa naye teriiyo nsi mu nsi ezikulaakulana etafuddeyo ku governance nabeera nga abantu baayo bakulaakulana. Okay, otuula mu Pan African Parliament situma